Essula ey'abiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu nabo abamu ku Baamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abaamugamba Yekosafaati nti, eggye eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli, era laba bali mu Kazazonutamali ye Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangira okusiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama, baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggi oluggya, n'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si ggwe ofuga obwakabaka bwonna obw'amawanga? Ne mu mukono gw'omwe muli obuyinza n'amaanyi, n'okubaawo ne watabaawo ayinza okukuziyiza. Ayi Katonda waffe, si ggwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri, n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna? Ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo, nga boogera nti, obubi bwe bunaatutuukangako, ekitala, omusango, oba lumbe oba njala, tunaayimiranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno, ne tukukaabira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'olokola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri bwe wagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri, naye ne bakyama okubavaako ne batabazikiriza. Laba bwe batusasula okujja okutugoba mu butaka bwo bw'otuwadde okulya. Ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde, so tetumanyi bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe. Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujjira ku Yakaziyeeri mutabani wa Zekkaliya mutabani wa Benaya mutabani wa Yeyeeri mutabani wa Mattaniya Omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina, n'ayogera nti, muwulire mmwe Abayuda mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe Kabaka Yekosafaati. Bw'atyo bw'abagamba Mukama nti, temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Enkya muserengete mulwane nabo, laba bambukira awalinnyirwa ezizzi, nammwe mulibasanga ekiwonvu we kisibuka mu maaso g'eddungu Yerweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno, mwesimbe muyimire buyimirizi, mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe, ggwe Yuda ne Yerusaalemi. Temutya so temukeŋŋentererwa, enkya mubatabaale, kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avunnama amaaso ge ku ttaka, ne Yuda yenna n'ababeera mu Yerusaalemi ne bavunnama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'oku baana b'Abakokasi n'ab'oku baana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'e Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi, mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Awo bwe yamala okuteesa n'abantu, n'assaawo abo abanaayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutukuvu nga bafuluma nga bakulembedde eggye, ne boogera nti, mwebaze Mukama, kubanga okusaasira kwe kubeera emirembe gyonna. Awo baatanula okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ateekawo abateeza okuteega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda ne bakubibwa. Kubanga abaana ba Amoni ne Mowaabu baalumba ab'oku lusozi Seyiri okubatta n'okubazikiririza ddala. Awo bwe baamalira ddala ab'oku lusozi Seyiri, buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne. Awo Yuda bwe baatuuka ku kigo ekikuumirwako eky'omu ddungu, ne batunuulira eggye, kale laba nga mirambo egigudde wansi, so tewaali abaawona.
Awo Yekosafaati n'abantu be bwe baatuuka okubaggyako omunyago, ne basanga mu bo obugagga bungi n'emirambo n'ebintu eby'omuwendo omungi, bye beeyambulira bokka, obungi bwabyo ne bibalema okutwala. Ne bamala ennaku 3 nga banyaga omunyago bwe gwali omungi bwe gutyo. Awo ku lunaku olwokuna ne bakuŋŋaanira mu kiwonvu Beraka, kubanga eyo gye beebaliza Mukama. Ekifo ekyo kyekyava kituumibwa erinnya Kiwonvu Beraka ne leero. Awo ne baddayo buli muntu owa Yuda n'owa Yerusaalemi, Yekosafaati ng'abakulembedde okuddayo e Yerusaalemi nga basanyuse, kubanga Mukama bawadde okusanyukira abalabe baabwe. Ne bajja e Yerusaalemi nga balina entongooli n'ennanga n'amakondeere eri ennyumba ya Mukama. Entiisa ya Katonda n'eba ku bwakabaka bwonna obw'ensi bwe baawulira Mukama ng'alwana n'abalabe ba Isirayiri. Awo amatwale ga Yekosafaati ne gatereera, kubanga Katonda we yamuwa okuwummula enjuuyi zonna. Yekosafaati n'afuga Yuda. Yali akamaze emyaka 35 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 25 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Azuba muwala wa Siruki. N'atambulira mu kkubo lya Asa kitaawe, n'atakyama okulivaamu, ng'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Era naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo, so n'abantu nga tebannaba kukakasa mitima gyabwe eri Katonda wa bajjajjaabwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekosafaati ebyasooka n'ebyamalirwako, laba, byawandiikibwa mu bigambo bya Yeeku mutabani wa Kanani, ebyayingizibwa mu kitabo ky'abassekabaka ba Isirayiri. Awo oluvannyuma lw'ebyo, Yekosafaati ne yeegatta ne Akaziya kabaka wa Isirayiri, oyo n'akola bubi nnyo. Ne yeegatta naye okusiba ebyombo eby'okugenda e Talusiisi, ne basibira ebyombo e Eziyonigiba. Awo Eryeza mutabani wa Dodavaku ow'e Malesa n'alagula ku Yekosafaati ng'ayogera nti, kubanga weegasse ne Akaziya, Mukama azikirizza emirimu gyo. Ebyombo ne bimenyeka, n'okuyinza ne bitayinza kugenda e Talusiisi.